Omwoleso gw'ebyobuwangwa n'ennono gutandise mu mbuga ya Ssekiboobo Kyaggwe ng'egimu ku mikolo egy'okukuza olunaku lwa bulungibwansi mu Bwakabaka bwa Buganda. Omwoleso guno gugguddwawo Minisita Apollo Makubuya gulimu ebintu ng'Abaganda edda bwe baazimbanga ennyumba zaabwe, amaka g'Omuganda bwe galina okufaanana wamu n'ebintu bye bakozesanga. Abategese omwoleso guno aba Cultural Roots Foundation wamu n'abagwetabyemu bagamba nti ekigendererwa kya kusomesa abantu ebintu eby'enjawulo gye byali bikolebwamu mu Buganda, ekintu ekizibu ky'okusangika ensangi zino. Omwoleso muno mwe muli enteekateeka yonna butya omuntu bw'afuuka omuntu mulamu, ngamba Omuganda omuntu mulamu, Omuganda azimba Buganda, Omuganda agasa Buganda, Omuganda akulaakulanya Buganda. Abantu abasinga obungi babadde tebakyajjumbira kukomaga nga bazitya, balowooza nti za lubaale oba za kusamira, naye nga luno lwe lugoye lwaffe olwedda olwasangibwawo. Abantu okuba n'amaka amalungi okwewala endwadde basobole okubeera nga bali mu bulamu obweyagaza. Minisita wa Buganda avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka n'obwenkanya Oweekitiibwa Apollo Nelson Makubuya bw'abadde aggulawo omwoleso guno akubirizza abavubuka okwettanira okumanya ebintu mu Buganda, engeri bajjajja baabwe gye baali babikolamu wamu n'okubyagala. Abavubuka abali wano abawulira n'abataliiwo basaba mwongere omwoyo, okwagala, okuyiga n'okutambulira mu mpisa ennono yaffe ng'Abaganda. Kikina kye kikujjako n'akamu, fakiti kikwongerako bwongezi. Omwoleso guno gugenda kumalira ddala ssabbiiti nnamba era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasuubirwa okuguggalawo.